Halo, isima ndi lubuto. Ndi lubuto olwo kyentegeeza. Ati bye bitu byobuuza wana bidde kyaliwo ku Uganda lwa nene lya Valentine kye twekola. Obyera bidde. Kuyiseka nnaku 3 kye kikyotegeeza nze ndi muntu mukulu nansikwambira we mbantegedde nti no ndi lubuto mbantegedde n'olunaku lwe ndufuniddeko olunaku lwennyinnyini olwa Valentine. Ennaku z'omwezi nga 14 kwe nafunira olubuto olwo. Mulakuwananga isima mijagulo nga bw'owoolange embwa. Kati nkugamba nti no ndi lubuto ate n'otandika okwekaza ebyekisiru. Saagala nno kummanyira mpeereza ssente enjoya. Njagala kulya ku kibumba omwana njoyesa nkugambye isima ndi lubuto olwo ate tutawana kwegaana lubuto lunene sagala bintu byakummanyira gwe nali naye ku Valentine okitegera nakuwananga isima mijagulo nga wowoola ng'olinganga embwa ate kati nkugamba nti no ndi lubuto olwo nga weegaana njagala nno kulya ku kibumba isima nze nno weepankira ku muntu mukyamu omanyi mugenda ne mukwanakwana nga temuyisa sikaati nkugambye njagala kulya ku kibumba kati ndooza n'ekyusiza kandi ebulumu nkoko yanguwa okoze mpola teeka ku mobile money nga sinakulumba wookolera ndumumanyira. Halo, isima ndi lubuto. Ndi lubuto olwo kyentegeeza. Ati bye bitu byobuuza wana bidde kyaliwo ku Uganda lwa nene lya Valentine kye twekola. Obyera bidde. Kuyiseka nnaku 3 kye kikyotegeeza nze ndi muntu mukulu nansikwambira we mbantegedde nti no ndi lubuto mbantegedde n'olunaku lwe ndufuniddeko olunaku lwennyinnyini olwa Valentine. Ennaku z'omwezi nga 14 kwe nafunira olubuto olwo. Mulakuwananga isima mijagulo nga bw'owoolange embwa. Kati nkugamba nti no ndi lubuto ate n'otandika okwekaza ebyekisiru. Saagala nno kummanyira mpeereza ssente enjoya. Njagala kulya ku kibumba omwana njoyesa nkugambye isima ndi lubuto olwo ate tutawana kwegaana lubuto lunene sagala bintu byakummanyira gwe nali naye ku Valentine okitegera nakuwananga isima mijagulo nga wowoola ng'olinganga embwa ate kati nkugamba nti no ndi lubuto olwo nga weegaana njagala nno kulya ku kibumba isima nze nno weepankira ku muntu mukyamu omanyi mugenda ne mukwanakwana nga temuyisa sikaati nkugambye njagala kulya ku kibumba kati ndooza n'ekyusiza kandi ebulumu nkoko yanguwa okoze mpola teeka ku mobile money nga sinakulumba wookolera ndumumanyira. Halo, isima ndi lubuto. Ndi lubuto olwo kyentegeeza. Ati bye bitu byobuuza wana bidde kyaliwo ku Uganda lwa nene lya Valentine kye twekola. Obyera bidde. Kuyiseka nnaku 3 kye kikyotegeeza nze ndi muntu mukulu nansikwambira we mbantegedde nti no ndi lubuto mbantegedde n'olunaku lwe ndufuniddeko olunaku lwennyinnyini olwa Valentine. Ennaku z'omwezi nga 14 kwe nafunira olubuto olwo. Mulakuwananga isima mijagulo nga bw'owoolange embwa. Kati nkugamba nti no ndi lubuto ate n'otandika okwekaza ebyekisiru. Saagala nno kummanyira mpeereza ssente enjoya. Njagala kulya ku kibumba omwana njoyesa nkugambye isima ndi lubuto olwo ate tutawana kwegaana lubuto lunene sagala bintu byakummanyira gwe nali naye ku Valentine okitegera nakuwananga isima mijagulo nga wowoola ng'olinganga embwa ate kati nkugamba nti no ndi lubuto olwo nga weegaana njagala nno kulya ku kibumba isima nze nno weepankira ku muntu mukyamu omanyi mugenda ne mukwana